guno guzimu baba bali okasaba ingira mu room olecho nga kimwambara bwe kimwambara n'alyoka akore era bwamala kivaamu abanga atitegera because umwe we n'Uganda ye akimazime emyaka 8 naye yakivaamu naye agamba bayita mu bulumi akikora n'akikolerwa ayingira nebyo bayingiramu bonna balumizibwa naye kubanga mwoyo gukwambala bosoma oluberebere 19 wogerwa nti abamareka bwe bayingira Esodomu ne Gomora balumba Luti abagamba sijja bawa bagenyi bange abamareka bali bayingidde bwa Luti wetuka Luti bayingirayo naye Luti yabagamba lekamba waba wala bange mbere ababiri wakimwe bakenda bo nebuleka abagenyi bange ne bagamba gwe gusajja tujja tumanyira tujja kuli ebisiyaga nabolese tubalye ebisiyaga kati ne bagwana Luti ngabameka kuluje mpaka abamalayika bwe baziba amaso abali ebisiyaga niyo babaziba amaso wange cyo kyakibambade basiganga bawamata ku nzigi banoonya kakati kine ekintu ky'ogwoyo chovura bati abenzikiriza banange abenzikiriza nchidamu nate omusumba yenno nabi yena pasta yena akawukide kine ekintu webale titugenda kizanyiramu era kizanyiramu tukweyawudeko omukuru wa Church of Uganda mu Uganda yayimira kunagamba kubanga bungereza basazeewo bakirize kine ekintu tubetemyeko tetuli wansi wabo tetuli wansi w'emyoyo gyabo era fe Uganda twetongode kati koletinga na kinera bano bonna abali wabweru mwe bawala mwe namwe balenzi mwe abali mu nsindala mwava mu gwanga lyaffe tetwamanye kyabatwala wamali muri kyaye wamali mu kyali yagala bwe mwamali mu kya Uganda mugiveeko musigale mu kibica muzikire nga barabwe banazikirira then bwe mwa mu kyayagala Uganda tuba wamagezi ekyo mu kiveko Uganda tekiriza era tekirizibwa obugwenyufu obw'ebisiyaga so nga babyogera tubamanyi enyo gy'abalinye tubasabira abalokoke abatolokoka mufe. And they always say pastor mbwe bino ebintu biri nnyo common in churches kino ekifaananyi kigenda vaawo kitya anti kubeera mu church sina bulimba nti mu machachi olabo birina kubanga sitani teyagira abonoonyi awala sitani yagira abatuukirivu kakati kyeva tubagamba nti omuntu ena kikwata apalaba kijja kumulya era mpabula bannayuganda bino ebintu gwoba gasa kulabula nti mwoyo make sure tobasembeza tobigoberera tobiraba nengeji babikolamu kwaka stokiraba ku video zabo noziraba kikwambala nekikukwata. My last question ugambye nti Museveni yagamba ankole omubbi yenna bamuwa punishment ne bamukuba tewakyaliyo nababbi noga nti pasa kiganda watavaayo ne mu ddoboozi ekambwe ensonga eno kikyasaana kibooko oba ekintu kyetumanyi bwaba tabiwagira era ajja kuwulira ateekwavaayo n'obukaawu n'obukambwe era agobe ekibi kino era tumanyi bwaba tali kuda lwabo era bwe tumanyi ng'omuweereza aweereza eggwanga musendo y'abalamu asituke n'eddoboozi erikambwe avumirire era akube kino ekizikiza kiwangulwe. Okay, musombe ekibuuzo kyange ekisembayo kiri nti kirigenze like personal life yo abantu abasinga obutabyagala biwakanya babeera beekuusa nti nno banagenda mu nsi ez'abazungu bajja baboola singa babeera babiwakanya gwe totidde kugendako ensi z'abazungu bannange tubadde kino ensi z'abazungu mbadde mu bulamu obukwata ebintu ebikwatika nyina amaka nyina churches ezisuka mu 8 ezizimbiddwa ndi sirabanga na muzungu ampa n'eddoola 10 sibaddeewo banange bino ebintu bimweteekako biki abazungu bwe banakwaniriza bajja kwayo bwe tebakwaniriza ojja funa omukisa mu ggwanga lyo mu nsi yo naye togenda mu ntana kubanga abazungu mwaba kino omwoyo gw'obuddu baga muntu nalowooza bw'atyo aliko omuzimu gw'obuddu era tukusabira mu Joshua 5 onyiriri olw'omwenda bayete mukama n'akyalira Israel n'abagamba bagyeko ekivume eky'Emisiri
abadugavu twejeme ekirume ky'obuddu owulira nga tebakuyambisa kubeerawo tulina emikono tulina opportunity ez'okola mu Uganda yaffe tuweebwa omukisa president yagamba nti lino ggwanga lyaffe n'omusiru asobola kubeerawo kakati ate mu America ne mu Zona bw'obeera musiru tobeerawo tulina omwaganya munene ogw'okugagawala muggyeyo mukole kyemunakola mukolere mu mazima mu bwesiimu tujja gagawala tuwangaale tunyumirwe bye tufunye thaani kweteka mutana ekyanofa nga wejusa notika nekikolimu ku baana bo ate nkujukisa kino gwakola kino ekikolimu okolimiddwa n'abaana bo n'ekikakyo kati gwe aleta ebisiyaga mu family oletedde okufa mu family olesa obwavu oleta okubolerwa oleta okukikyayibwa ebyo byonna so mukwano gwange kino ekintu tekiriwo nti America tekiriwo nti abazungu nabagambye nga bwe twarwananga ne korona enyonyi zayimirira korona bwe kimu kyayimirira tofuma mu nyumba yo oba oli abatali gwamanyi sigara yo nekizikizato kati kyakigamba nti buli omu talina korona buli omu yegalireyo kati kino kisinga korona kyo kyayingidde kiri mu kulya kiri mu kutwala kiri mu kuwamba tukikube mu maanyi tukiwangule mu linnya lya Yesu nga tumaliriza waliyo omuntu ali eyo nga either omwana we yabikola oba nga alwana okulaba nga abivaamu yanga yendeetaaze obuyambi bwo oli lwedde muyamba otya era oyinza obbabuulira butya bwe bayinza okufunamu Bannayuganda awo nzize ku Bannayuganda mwena bwe tukwata omubbi mbidera kubalaba ku mawulire simulabala nga bamukute naye bwe mukwata omubbi waliwo obukambwe bwe mukozesa namwe ate mbalabye Bannayuganda mwe abantu ba bulijjo ate ekintu mukisirikiridde namwe temwagala kuvaayo omwana bayita mu maaso bwati n'ebisikaati nga mulenzi ne mukubega ne musika busesi muvito kwata amayinja mukube kwegamba kakati wano Abannayuganda ekisooka nga sinagenda nti ono gaba mwana wo fenna obukambwe tubujjeyo muboore bwe manya mu kyalo waliwo kye bakola jinja kyansanyusa jasi mu ssomero limu waliyo omukazi omu bagamba yali akola ebyo byebisiyaga naye ekyalo kyonna kyava era jinja mwebale mukama w'omukisa bavaayo bonna ne balumba essomero abaana ne babajjayo ogwe bukambwe obwetaagisa musumba tokuma muliro mu bantu ogwenyini ngukuma ate guno tugera gukumira ddala omuliro omunene tugukuma gwake abantu bonna bwe balaba webisiyaga mukubira enduuru yenye mugamba oyo si waffe aboorerwe nze ndi mu Bayibuli egamba alya ebisiyaga akoze kyamuzizo era ave munda mumwe ayokyebwe bwokyebwa obubaka bw'okusembayo musumba tumaliriza eri abantu bubaka kibosobola obbawo eri abantu tugamba kitalo nnyo eri abazadde abalina abaana bali bwe batyo naye omwana oyo muyigiriza obusooka mutwale mukasi bamusabire omwana oyo bwagaana muboole yadde omuzaala kubanga sekyo ajja kulya n'abaana bo era ffe twagamba tetukyalinakulya twagambye ekisiyaga kati kijambiya kubanga tomanyi nti bwe kiba kiyingira mu musajja kimusala abaana balina ebiwundu dokita twabadde naye kalibala awo mengo yagambye abaana babaleeta nga ebintu byabasazesaze muli munda kati tekikyali kulya bwe tukituma kulya abaana bandigamba ti kintu kyokulya kirungi kati kiri kusala bijambiya kati kino ekintu ne bwaba mwanawo bw'aba takyuse abaana bo manya tajja kubalya kubanga kisaga kikinyonyi tekisobola oyo muganda wo oyo muki bye naraba yadde babija kamiliyoni 8 n'oyo brother we bali mu kwenywegera biki byabugwenyufe bitaliyo tebibangawo mulina abakazi mulina bakine muli ku stage mu maaso g'eggwanga lyaffe ssebo babayisi ne mulyoka mwenywegera ebintu ebitaliyo ebyo byonna bye mukola mugyewo obugwagwa mu ggwanga lyaffe tuleke obumuntu butambule tuleke ensi yaffe n'ekitiibwa kyayo tujambaze ekitiibwa kya Uganda ne Buganda ne mu cultures tubisigaze tebyali bwe bityo naye mubikopa bukopi mu balalo abazungu muleke kukopa
turekere enono yaffe abaga kubikora mwikore wabwiru wegwanga lyaffe naye bwamurekere mirembe tusigaze kitibwa tusigaze obuzadde bwaffe tata ne mama babese mu kitibwa family zese mu kitibwa tukwagala ne tukwatagala tuzimbagane tutwalire wamu nyine ngombe egamba nga tuli wamu tuwangulwa bwe tweyagula tujja kulemerwa naye bana Uganda fena abenzikiriza government bantu babulijjo bwe tunasoma emikono ne tugatoma amaanyi oh my God tujja kuwangula tujja kusanyuka ensi yaffe egenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Ekifaananyi kya Chameleone newizo kisigalawo eri abaana be okwekisingira ku stage oba obutambi busigalayo. History repeats itself. Maase yobeera obiraba. Ekifaananyi kya Chameleone newizo bwaba tuwulidde yandiyimidde ku TV z'eggwanga ng'omuntu doctor mu music era omunene ategeeza kinene mu area eyo because mu nsozi esikwetambulira mu entertainment. Kakati in this Uganda Chameleone kintu kikulu nnyo. So Chameleone tukusaba ng'onaawo nnyo eggwanga lyo era olwa family yo da ku TV zone ezenjawulo bajja kwaniriza bwerere toge kusaba sente wetondere eggwanga obagambe kintu kinakola na papa obano umuwotu nyonyole nti cyari kigenderere nze mpagira otuwage side tukimanye nacho naye bwobadala wali excited olw'ekibino manyi bamanyi kubera excited ne bagweddalo naye kati bwoba tewali excited wakikwanga kipange era naraba ne mama wo ngayogera tibina buzibu gwe mama gwe oyogera ebyo nga tibana kwetumana nga rwade kansa nga bamuyise mabega ekyo bwokyogera nga tulina ebya kukikoramu. So muleke emizannyo muleke kuzanyira mu kufa muleke kuzanyira bwe tulaba nga mufu ate kino nkyogeza bukambe kubanga ffe abenzikiriza ffe abarwanisa ebyomuzizo si batamiivu si balala era pastors banange mikwano gyange munzikirize ffe barwanisa b'ekibi ono sitaani ffe bamugoba tagubinga nabasamize nedda taire kuba ffe abayoyote emyoyo ffe abazimbi b'omwoyo muleke tuveeyo tuvumire setaani tusabire abantu tukole enkungaana nze nyiwero kimu kunyewunyisa korona pale gundi state yatuura president yatuuza ne basabire eggwanga mwakiraba abapasiteri ne babayita ne basabire kiringa mukizanyiddemu muzeeyi waffe tukusa ate kino kiwayogedde ng'osindika abasawo bagende ngubanoonyereze bajja kulimba mu pulezidenti abantu bana Uganda baffe bafudde olwa sente ajja gendere bamuwe biliyoni abajja kugambe kakati mukuru tekina buzibu naye kyetumanyi gwe muzeeyi waffe mu kintu ekikusigazza ku ntebe yo oli musajja ategeera era omanye ekikola ky'omuntu esaidi zonna ezikwata ku muntu ozimanyi n'obibwa ekintu kino obumanyi omusomyi wa Bayibuli oli mugezi obukolyo bw'onsanvu simanyi bwabwe bukyaliyo kakati tukusaba gwe situka oba okwata embundu oba okozesa obuyinza bw'olina ovumirire ogobe ote kubanga bw'otule ate muzeeyi pulezidenti bwaffe gwe tuwagala bw'otulekera ekintu kino nga tokikubye otuse otuziise tukusaba ekye tukusaba mu kirabo kyogera entanda gy'otusibira tukubire kino ekintu okigambe n'abaana abajja obagambe kino naali kikola akolimidde mu ggwanga lyange kubanga gwe oli taata w'eggwanga era buli kyonaaleka na buli kyonaategeka mu myaka oba meka gy'olina kijja sigalo nga kyakugobererwa era kyakuwulirwa kubanga oli muzira waffe. So mu bitulaze ku nsi nti oli muzira era oyagala ensi yo oyagala eddembe ly'eggwanga lyo kwe kugobera kino ekintu mu ngeri eri clear. So tuyambeko okirwanise tuse kuwangula mu nnyanja ya Yesu.